biwedde. Ekindeese olunaku lwa leero kwe kugezaako okunnyonnyola obulamu bwaffe abantu bwe tutambuliramu ng'abakkiriza. Waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo 6:33. Mukama waffe ng'atugamba nti musooke munoonyenga obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna biribongerwako. Ndi mutuufu kyekyo ekyawandiikibwa? Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna biritwongerwako. Teyatugamba kusooka kunoonya bugagga. Era ffe gye tubeera waliyo akayimba, temusookanga kunoonya birungi byansi, temusookanga kunoonya bugagga bwansi, temusookanga kunoonya buyinza na bitiibwa, wabula musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna biribongerwako. Bwe yavaawo n'agamba nti kizibu omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ndowooza n'agamba kyangu engamiyo okuyita muki mu nnyindo y'empiso, naye kizibu omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Enkuze n'okuva yonna gye mbadde yonna nga nzija ntambula, nenzuula ng'ekibonyaabonya abantu kyebategeera maanyi gaabwe we gali buli omu musumba. Buli muntu yenna yatondebwa ku nsi, Katonda alinawe yamuteera amaanyi ge. Mu bwakabaka bwa Katonda ffe ng'abaana abalangira, buli omu alinamu ekirabo ekikye Katonda kyeyakola kye yamuwa, ng'ekirabo ekyo buli muntu ateekeddwa okukiwa ensi eryoke emuwe ye bye yeetaaga by'anoonya. Ekirabo ekyo buli muntu ateekeddwa okukiwa ensi eryoke emuwe ye by'anoonya. Nze nasooka ne ndowooza nti okukanika ekirabo ekisinga ewange nenkikolako nekimpa bye kyampa, naye era bwe natuulayo okumala ebbanga eddene, eddoboozi samanya gye lyava ne litandika nga okuntambuza ku malediyo, genda ku kaboozi, genda ku Simba, ne lintambuza nga mu bifo, ne ntuuka ekiseera nga bwe ntuula ku dduuka, naddala mu wiikendi ng'ezo nga katugeze waliyo ebibiina ebitegese emisomo, nga mpulira bubi nnyo, nga ngamba lwaki sigenzeeko mu bantu bano. Nentandika ng'otambula nga ngenda mu bantu, ne sente nga nziwaayo nsobole okukola ki? Okusomesa abantu. Kati awo we najjira nenga okwogera kyandibanga kirabo kyange, okusomesa abantu kyandibanga kirabo kyange, okutegeera ebyo bye balina. Neŋŋamba naye Mukama Katonda nsaba ombikkulire kiki kye ŋŋenda okwogera, kuba ffenna tuyimirira mu maaso ge. Musumba wange ye asobola okubuulira enjiri ey'obulokozi nennyikira omuntu n'amuwonya okuzikirira. Sebo weebale nze ogimbuulidde. Nze nsobola okwogera bizinensi mu maaso g'abantu. Bannabyabufuzi ye asobola okwogererako ekiki ekyaki ebyobufuzi. N'omuyimbi gyali alina ekirabo kye nga kyaki kyakuyimba. Buli muntu alina ekirabo kye. Kale kyeyava ayogera mu lubereberye essuula esooka olunyiro lwa 28 yatugamba nti mubalenga ebibala, mubalenga ebibala, mubikubiseemu, mubibunyise ensi, mufugenga eby'omu mazzi n'ebibuuka waggulu, na buli ekitambula ku nsi, ng'ofugana ki na kirabo. Ekitegeeza nti omuntu yenna oba mukkiriza oba si mukkiriza ateekeddwa okubala ebibala. Mukwano gwange ono ntera omugamba nti ebintu biringa 3 ebikola ensi: obuwanguzi bw'omuntu, ng'ono omuntu bw'aba tabirina tasobola kuyitawo mu nsi. Buli muntu abyetaaga. Abantu mu nsi beetaaga abantu. Omuntu yenna okubeera omuwanguzi mu nsi yeetaaga abantu. Waliyo abantu babikanga 3, naye mu bantu abali mu bulamu bwo mulimu abantu ba mirundi emeka? 2. Waliyo abantu abakyamu mu bulamu, abo booteekeddwa okusuula, batwawulako bwawuzi. Nebayo abantu abatuufu abatugattako, abo ffenna tubeetaaga.
omulimu gwo gwetaaga abantu n'ogwange bwe kiri, ffenna twetaaga abantu. Ekintu ekyokubiri byebintu tera buyita obuweereza bwo oba ekyamaguzi kyonna kyokola ki kyotunda kyolina okuwenza, kyekintu ekyokubiri. Weetaagayo ekintu katukiyite ekirabo kyo oba amaanyi go we gali kyosobola okuwaaki abantu. Then ekintu ekyokusatu ekikola obuwanguzi ze ssente. Bano bantu bw'obawa obuweereza bwo bateekwa okukugabirira. Mukama bwatu bwe yakiteekateeka. Abantu bw'obawa obuweereza bwo oba abantu bw'obaguza ekyamaguzi kyo bateekwa okukola ki? Okuwa ssente. Kyekyokusatu mu nsi ekyetaagibwa. Era buli muntu yatondebwa alina ekintu ekyokuwaaki abantu. Nze nsuubira musumba ensonga lwaki Mukama Katonda bwe yali nga tannaba nagamba muntu nti katugeze nga mu kitabo ky'Omubuulizi 16 nti siga ensigo yo ku makya n'olwegula emikono gyo gireme okuwummula. Naye bwe yali nga tannamugamba lwaki mu lubereberye esooka 28 gaa nti mubalenga ebibala, kubanga buli muntu yenna atudde wano munda mu ye mulimu nsigo. Ensigo eyasigibwamu eteekeddwa okubala ebibala abantu bakole ki? Banogeko. Eriyo omukyala ng'atudde wano eno naye ng'akaaba talina mulimu, naye nga naye bali kusimba naye okufumba toli muwangula, ng'ekirabo kye kiri mu ki? Mu kufumba. Jasirwa kubanga aba takola ki? Takiraba bulabi. Eriyo atudde ng'ekirabo kye kiri mu kuba bulooka ya mulembe, naye nga takiraba nti ekyo kiki? Kirabo. Eriyo atudde nga bw'anaakwoleza olugoye terugenda sigalamu kantu konna akakuttemu, naye nga takirabanga kirabo. Tuli bamu abooluganda? Nga takirabanga kirabo. Era abantu balowooza nti ebirabo bamanyi biri kusamba mupiira, kuyimba, byebirabo byamanyi mu nsi. Nze njogera ku birabo ebyaffe bye tulina, ebyo bye tubuusa amaaso. Musa bwe yali asaabaza abaana ba Isirayiri okubajja e Misiri, yatuuka ku nnyanja n'abuuza Mukama Katonda, wano ngenda gisaawo nti abantu. N'amubuuza, Musa, kiki kyokutte mu mukono gwo? Nti kitange nkutte muggo. Nti kuba omuggo ogwo wansi. Era bwe yagukuba ennyanja neekola ki? Tewali maka ga muddugavu yenna mu nsi wano oba ga muzungu agatalina muggo waka. Buli maka galina omuggo gwe gasobola okukuba ku mazzi, ennyanja ne yeeyawula amaka ne gafuna obuwanguzi bwago. Tegaliiwaago. Nze gye nakulira eri ku bizinga by'e Bugaya twalinga tusekula buwunga bwa muwogo ne mukadde wange. Era omuggo gwe twalina muwogo. Muwogo ye yavaamu ssente ezaweerera ffe abaana 5 ng'omukazi yatuweerera. Muwogo gwe twatambuzanga ebiseera ebyo ekikopo kya kiro yalinga ya nusu ebi. Kati gwe weebuuze twasekulanga bwenkana bwe yatwalanga mu bizinga. Kiro yali ya nusu 2, naye ye yatusomesa. Gwe muggo gwe twalina ewaka. Obugagga abantu bwe banoonyeza emitala w'amayanja tebutuukikako lwa nsonga ebigaggawaza babireka wano. Era ne bwakomawo ne ssente gyasobola okukolako ekyamaanyi kuzimbako nnyumba. Era bw'anaamaliriza ebizibu byalina, abaana balina okusoma n'okulya n'okwambala, ajja kumaliriza era atunze ennyumba ddeyewa ebweru. Kale kitegeeza ekyamakulu si kwe kutunda ekibanja kya jjajjange kye yandekera ngende ebweru. Ekyamakulu nkozesezza ki ekibanja kya mukadde wange kye yandekera mbeeko kyenkola mu nsi ekyenjawulo. Kyekyamakulu si kutunda kibanja kya jjajjange, otegeera, wabula nkikozesezza ntya mbeeko kyenkola mu nsi ekyenjawulo.
ng'ogoberera ensonga 3 abantu abali mu nsi be bano. Mu nsi mulimu omuntu omwavu, mu nsi mulimu omuntu alina ssente, mu nsi mulimu omuntu omugagga. Omuntu omwavu, bonna abantu abo kyenjagala okutegeeza ekibafuga si ssente wabula attitude endowooza yebafuga. Omuntu omwavu mu nsi ye ssente bwe bulamu bwe era za pursuinga, era gyakola yonna bw'afuna omusaala amatira mu mutima gwe, era bw'azitereka ku akawunti n'alaba nga ziri okwo zijjudde awulira nga mumativu n'ensi. Era essente yezimulemesa okugenda mu maaso kubanga tasobola kuzifiirwa kuzisiga mu bantu oba kukola kintu kyanjawulo mu nsi. Omuntu owokubiri oyo alina ssente, mu nsi yanoonyamu emmotoka, ennyumba ye mwasula n'ebintu ebikalu ebirala, era naye wokwata ku bintu byebyo muvaawo bubi. Ebintu ebyo byennyini ne bimulemesa okubaako watuuka ow'enjawulo mu nsi. Omuntu owokusatu ye mugagga. Nze ntera beyitira bannaggwedda, abo mu nsi baba na kirowoozo. Nyambe ntya abantu b'omukirangira okubanga basobola okufuna ekifo we baweerereza Mukama Katonda, emitima gyabwe ne giryowebwa okukola ebyenjawulo mu nsi. Nyambe ntya abantu b'emukono, kambawo ekyange, nyambye ntya abantu b'emukono kuba nze nali makanika wa busaawa, okubanga tebakyatindiga lugendo kugenda Kampala wabula mbatuuseko sipeya w'obusaawa ku bbeeyi eya wansi. Byonna tebyalimu ssente. Nyambye ntya abantu n'ekitone kyange kino kyenina ekya cookies bawenga cookie y'essente ntono ate nga ebawoomera. Birowoozo bwe kugaggawala, kirowoozo. Jjukira wali twagambye bantu n'ebintu ne ssente. Baako ekirowoozo ky'ozimba nga kigenda kugasa bantu, so si kuwa ssente. Omanye ekisinga olemesa abantu okukulaakulana be bantu okwagala essente nga tebannata kye bakola kye balina. Kyekyo kye nagoba. Era ebiseera ebisinga nze ewange omuntu bw'ajja ku mulimu kizibu nnyo okugobwa, okuleka ng'aleese essente ezikka wansi w'ezo ezaakoze eki ezaasuubudde, kubanga ekimbeezaawo be bantu. Nina okuwa abantu ekyo kye beetaaga nsobole okubeera n'omugaso mu nsi. Olina okuwa abantu kye beetaaga osobole okuba ow'omugaso mu nsi. Kati wuliriza akabenje we kali. Akabenje we kali wano mu bagagga. Omwavu n'alina ssente. Olw'okuba ono omusajja alina ekirowoozo nti njagala katugereze kusi, nti njagala kuzimbira bantu b'emukono sawuna we bootera. Ingini anoonye emmotoka n'amaka kyava ajje ew'omusajja alina ekirowoozo n'amuwa omulimu. Kyava addayo naye anone ku banne abaagalayo ku ssente ez'okuteeka ku akawunti, ne bajja ne bapoota. Bonna bali ku muntu atya omu. Ne bajja ne bapoota ne bakwata essente zino zennyini bonna ze bafunye ne bazitwala ne baziteeka mu bbanka. Bwe baziteeka mu bbanka, omuntu omu era eyabadde ne ID eno kyava asitula ID endala naga kati abantu b'emukono beetaaga ki? Beetaaga bekale. N'akwata ekirowoozo kye kya bekeeri n'agenda mu bbanka bano gye batutte ssente, n'ajjayo ssente, n'akomawo nga bamuwoze ssente, n'addamu n'ateekawo bekeeri, n'abawo emirimu ku ssente ezaki ezaabwe. Okiwulira? Abantu we bayiga okukozesa essente nga buli ssente gyafuna mu bulamu agikozesa ng'agisiga, banka zisobola okuggalawo.
Okulaakulanya ekirowoozo ky'omugagga omu weetaagayo abaavu 100 abanatereka ku akawunti. Okulaakulanya ekirowoozo ky'omugagga omu okuzimba kale amayumba g'abapangisa katugereze ku ago weetaagayo abaavu 100 abanateekayo emitwalo 10 ku akawunti ze banaawola ono. Kaakati kitegeeza ki? Tubeera mu sayiko. So kikitegeeza nti okugaggawala oba okufuuka omuntu omuwendo mu nsi okyusa bukyusa attitude ndaba gy'olaba mu bintu. Attitude eri very powerful gyesobola okuleetera empologoma negamba nti wadde enjovu nnene ogwenkanawa naye kyekyemisana kyange kyennina okulya. Kyokka ekigere kimu ekyenjovu kisobola okulinnya empologoma nekola ki? Naye ndaba ya bintu. Tuddeyo ku muggo gwaffe ogwa Musa. Buli maka galimu ekyokulwanyisa ekikola ebyenfuna byago. Enkoko emu bweki esobola kuwa mmeka musumba? Enkoko etya? Buli muntu yenna gwolaba akulaakulanye mu nsi era ffenna naffe kitufuula ab'enjawulo mu basuubuzi abaliwo. Nze mukulu ennyo mukono naye ekitufuula ab'enjawulo mu abo abaliwo kubanga ffe tulina kirowoozo kyetufuga. Tetuvuga ssente, ovuga kirowoozo. Omusajja omu oyo looza mwamuwulirako Kano Sanders nanyini KFC yateeka ne branch wali ekireka nagiraba. Alina ebirabo by'emmere kati ebiwera emitwalo 3 mu nsi yonna. Yabonaabona n'obulamu okumala emyaka 60. Yaweebwa $10 oba 19 169 ndowooza. Gwe weewuunya okubeera mu nsi nga bakuwa retirement yo ne bakuwa emitwalo 5 ku myaka 65 oba olina kwetuga. Naye laba ekirowoozo kye bwe kyamugira n'agaa naye ensingi wadde ki? Kale kangende njokye enkoko nsiike enkoko eno mu ssente zino ensingirekere ekyo. N'atandikirawo obulamu ku nkoko. Obulamu bwe bwonna ne bulongooka n'afanga mugagga n'erinnya lye lisigala nga likyakola ki? Likyayogerwako. Kirowoozo ebintu by'olineeko biraba otya? Tubiraba tutya bamaama ebintu bye tulina ewaka? Enkoko tuziraba tutya? Tuziraba tutya? Abavubuka ettaka lino tuliraba tutya? Amatafaali tugalaba tutya? Kirowoozo kugasa bantu. Kyenjagala kyokka okusomesa abantu, kugasa bantu. Omuntu ovuga ekirowoozo nga gwe tokolera ssente, ogenda kuba wanjawulo nnyo mu bantu abalala bonna. Bakompita ne balijja nga bamaanyi kwenkanawa. Musumba atera okulambulako ku mulimu gwange agumanyi gye guli. Nze mbadde ne bakompitaz abalina ssente bayitirivu. Naye nze akyakoze eki, nze akyayimiridde kubanga nze nvuga kirowoozo, bo bavuga ssente. Kyekinjawula kyokka. Ovuga kirowoozo mu mulimu gwo, bw'olina okukyusa enkola gy'okolamu ebintu. Kubanga gwe oli mwana wa Katonda. Tewali kintu kisinga kunno musuma nga kusanga muntu mulokole nga yeenafuya. Gwe yandibadde asinga obuvumu mu nsi. Naye n'omulokole osobola omusomera bizinesi n'omugamba nti eno bizinesi ogiraba singa ogasa abantu baneno naga naye sirina ssente. Ejulira naye ng'abadde mu kunnyikira na kugumiza mwoyo ti Mukama Katonda alina byonna byeyekola ki? Byeyeetaaga. Naye ate omwoyo gwe ne gumulaga nti takola ki?
talina sente nafiirwa obuwanguzi bwonna mu nsi bwe yandituuseeko. Sente bazijje mu maaso gaabwe. Mbaweyo sinaali endala. Buli muntu yenna eyajja mu bantu okubaweereza ng'alina sente zamuggwako, musumba zamuggwako, kasita ojja mu bantu ng'olina ki? Zikuggwako. Okitegera? Bonna bajja na sente mu bantu. Wabula buli muntu eyajja n'ekyamaguzi mu bantu oba obuweereza akyalina sente. Emwanyi ffenna mu maka g'Abaganda zagwawo dda kubanga twabira tetwali tetuvuga birowoozo. Omusajja mmeta alimidde ebikajjo emyaka emeka, ekyamaguzi kye kya sukali kikyaliwo. Idea, kirowoozo yagasa bantu. Ekyamaguzi kye kikyakola kikyaliwo. So tulina creating idea mu ndowooza yaffe, si kuteekamu ki sente. Waliyo ebibuuzo byentera okubuuza abantu ebikola obulamu bw'omuntu mu nsi, ebiteekateeka obulamu bw'abantu mu nsi. Bino yensonga lwaki nti osobola okukeera ku makya n'olonda omukulembeze ng'ali enguzi. Bibuuzo ebyo yensonga lwaki ebitone by'abalala byesumulula ebirala ne bisigala nga bikoze eki? Byesibye. Omwana gwe wayiseeko mu kkubo yonna gye wayise ng'ojja mu nsi akula kulwana kwanukula bibuuzo 5. Nange bye nyanukula nekitange akyalwana n'ensi yanukula ebibuuzo ebimeka? Ekisooka ye gwe gwani mu nsi, si linnya lyo, naye gwani mu nsi. Buli muntu bwe yali atondebwa alina ekimwawula ku bantu ki abalala. Musumba ne manjagala kujjayo sente ze nga twazaalibwa awamu ku lunaku lumu nengenda mu banka ekyenkumu kyange tekisobola kufaanana kikye, tekisoboka. Ekibuuzo ekyokubiri gweovuddewa mu nsi n'olugendo lwo osobola okulunnyonnyola nga bw'ozza otambula. Nali ku leediyo olunaku lumu nenvumbula ekikubye mama wange okumuzza mu bwavu. Bwe nakimugana nali nakava ku leediyo nankubira essimu nanga mwana wange nzijukidde. Nali nnima muwogo Yesu yali wa sente ntono, naye ate nali nange sente ze nakola ki ezaabezanga mu bulamu bwange nga zinsanga sizisuubidde. Naye kale laba ekitone kyange kyali mu kuweereza abantu ba mu bizinga bunga bwa muwogo. Laba bwe nakireka nenzira mu kutunga ekyalandi nga ndowooza kye kisinga, kubanga si kwe kwali okuyitibwako. Naye nzijukidde kanzireyo kuba nandibadde sawa eno nina ekyuma ekikuba obunga bwa muwogo nga mpakinga bupakingi. Naye bwati bwe yaŋŋamba nemuga mukama nga nkoze bulungi okubanga obaddeko ku leediyo nga obulijjiza. Ekiraba ekibuuzo ekyokuba ovaawa omuntu yekka asobola okutegeera gyazza atambula bwati bwazza otambula mu nsi, yeggwe asobola okukola enkyukakyuka mu bulamu. Ekyokusatu, lwaki buli muntu ali ku nsi? Lwaki oli ku nsi? Lwaki oli ku nsi? Nze wende kuyambako buyambi just nkuwa ntambula gye nze ntambula nomukwogera kwange olondemu ebikukolera. Musumba mwali kukugaga nti Yesu ye mulokozi, yekkubo n'amazima n'obulamu, olondewo gwe engeri gy'okitambuza mu bulamu bwo. N'omuyimbi waali kuli owa myoyo. Okuyitibwa kwe kuviiriddeko abantu okuzikirira emagombe. Musumba omuntu n'agenda, era ensonga lwaki bagamba nti amagombe kyekiva ekisinga obugagga mu nsi, kubanga ekikubonyabonya n'okutwala nga okalukana ne school fees omungi mu ssomero, kubanga waliwo jjajjawe yalina ekirowoozo ekyokuteekawo essomero n'agaana okukituukiriza ng'alina ekibuuzo kimu sente n'azijjawo. Abantu okwesibwa emitima n'okugenda ebweru w'eggwanga, abalala bambi ne balemererwa n'okugenda kubanga famire zaalimu abantu abasobola okukola obusawo ne bateekawo amalwaliro ag'omulembe agandibaddemu abasawo abalungi, naye nga balema kutuukiriza nga kibuuzo kimu sente n'azijjawa. Buli kintu kyonna mu nsi
yensonga lwaki buliki eyo yewali ebitabo ebitawandiikibwa, enyimba zotawulira sebo, abasumba abaali abamaanyi munda mu bo abatajjayo ekyo kyebali bonna baliwa Magombe jojja okubasanga. Kati fe olwaliro tulina kubeera baweereza b'abantu, fe olwaliro tulina okusituka nga tuvaluwinga ebyo bye tulina tubiteekewo mu nsi, tubeere ab'enjawulo, tukole kuyitibwa kwaffe. Ekibuuzo ekyokuna olagawa sooka kyosobola okukola. Buli muntu alina kyasobola okukola, buli muntu alina kyasobola okukola. Sisuubira nti singa saakanika nenyingira obusuubuzi nti nandisobodde okwogera, sandikisobodde, naye nakola ekyo ekyaliwo kintuuse ku ekyo, kintuuse ku ekyo. Ye musumba muwumuza nandikusinkanye ntya? Omulimu gwange naye gwakola gwe gwatugatta, gwe gwatugatta. Buli kintu kyonna kyentuuseeko mu nsi, emikwano gyonna gye nnina, abantu bonna be nnina, gubadde mulimu. Bonna awo we bansisinkanye kutegeera maanyi gange bwe gakola ki. Ekibuuzo ekyokutaano planning, yekyo where gyolaga, where are you going, gyolaga kitegeeza nteekateeka. Eno emmeezi okubaawo, entebe gyolina ewaka, musumba emiti gino okuba wano, noteekako amabaati, oluggi luli okubaawo, yonna yali nteekateeka ya Katonda ku lubereberye kuteekawo emiti. Oyongeddeko bwongezi magezi nojjamu ntebe gyobadde oyagala. Yali nteekateeka ya Katonda, yamanya temulyetaaga ekituuti, naye ekituuti kino kizinze ntya. Njagala mpeereza omuti gumu nga gulimu kabada na biki byonna nga mwebiri, omugezi abijjemu abikozese, byonna nteekateeka. Tairozi nayo nteekateeka ya Katonda kuteekawo mayinja n'obusungu bw'amagi. Kati kyokwata omuwendo gwolina n'ogwongera ku ebyo Katonda bye yatonda, ensi oba omaze okugifuga, ensi oba omaze okugifuna. Abantu batannyo okutandikira awe babeera. Naye nze mu 2013 we namaliriza okufuna ekirooto ekyo, nensasaamu ennamba z'emikwano gyonna gye nali nina mu bulamu, nga ndi ku kabalaza we nali mpangisa, nga mmanyi okukanika, mukama wange ng'amaze okungoba ku mulimu. We natandikira mu 2013, omusajja omu nankubira essimu nanga njagala kunkanikira mashini yange esaawa. Nemugamba nze sirina supanda, magezi ge nnina, nkanikira wakabangobye ku mulimu. Nangamba jangu ewantu tugende kugulira supanda otandika okukola ki? Okanika. Ne tugenda ow'omwami Pawulo nangulira supana, ne mukanikira, nazindekera, nampa n'emitwalo egi. Siddanga mabega okuva olwo. Nampa emitwalo 2 bwegiti, era nazigulamu supana, siddanga mabega wadde n'olunaku n'olumu. Era bwe nali ntandika omulimu ogwo, bwe mubanga muludde nnyo ku luguudo olwo olw'omunakawolola awo wamwami Mukibi ku kizimba awo we nakoleranga, natandikawo ne kapito wa mitwalo egi 5 ng'ennaku z'omwezi lumu, January 2014 egi 5. Nentandikiraawo olwokuba nali manyi kyenvuga nti kuweereza bantu mu busawa muddo, nakati nkyatambula. So kutandika tolinda sente, tezijja kuwera. In fact abalina sente bangi nnyo mu banka abakyayagala okutandika, naye nga tebasobola kuzikozesa kubanga capital mu nsi si sente, gaba magezi. Omuntu kyasobola okufuna kyokka ewa mukama we gyakola kiri ekintu eki. Kale bibiri, asobola kufunayo magezi n'abantu si sente.
omuntu bwofuna amagezi ku mulimu gwokola nga ewa mukama wo gyoli ngaogwagala, buli kimu munsi osobola okukikola. abantu bagenda kujja gyoli kubanga ti gwoli mulokole oyinza olyo nga nti tolina bwesigwa. abantu bagenda kujja gyoli bakuwe buli byoyagala byonna nga tewali n'omu yenna yali akisuubira. buli mulimu gwolaba oguyimiridde. tebazimba kapito gwe bazimba asinga obukulu bwali bwesigwa, era bakola n'abantu, era abantu babaleetera sente ne babalekera ebintu ne babisasula oluvannyuma. ku lwaki? bayagala ekyo kye bakola. era wekuwa ensonga zino essatu ezisembayo mu nsi, omuntu yenna okuba omuwanguzi akola ekyo kyawulira mu mutima gwe kyayagala kyekisooka. musumba wobanga owulira nga obulunzi bwoyagala, tolindanga okukuŋŋanya sente mbaofune nte simanyi mmeka. weetaaga magezi na kisa kya Katonda kugenda wa mulirwanaawe musaba akusibireyo ente. weetaagayo omuntu omu yekka akusibireyo enkoko bwayagala obulunzi. ayagala omulimu gw'amatafaali yeetaaga ekisa eki kugenda wa mukadde oyo alina ekiswa ku kyala amusabe ekiswa kyakimugire wajja akikubemu amatafaali. kyesaaga kyokka. kola ekyo mu mutima kyowulira kyokola ki kyoyagala. abantu ekibalemesezza okuyitawo mu mirimu n'okugenda ku mirimu nga beesooza ne batula mu takisi nga bayomba, kugenda ku mirimu gye bataagala kyekiremesa ebitongole okukula, bantu kuba mu bifo bikyamu budde butuufu. kukola ekyo kyowulira kyoyagala. nze kinnakola. ekyokubiri, londamu kyosinga okutegeera. si buli kimu nti ojja kukitegeera. omuntu mu nsi asigaza sente ezo zokka ezivuddemu ekyo kyategedde. nze nkoze bizinesi nyingi, nalundako ku nkoko miliyoni zange 5 nezifiirayo, nengenda mu buli misende nezikola ki nezifiirayo. namaliriza nina sente ezo zokka ez'obusaawa ne supeya gubyentegeera. olitakulimanga nze nziyita ddiiru. buli mulimu gwogendamu nga togutegeera ebaki eba ddiiru. agutegeera yekka yagufunamu. kati so londamu kyosinga okutegeera. ekintu kutegeera mulimu kikwawula mu bantu abalala, kikwawula, tekikuteeka mu kuvuganya. omusawo eyalondawo nti yakola kumanyi newankubadde nga kunene okukyangira musobola okubaako n'abasawo bawera 10, bwe kuba tekuli waalinnyo era ekyo bajja kulinnya boda ogende seetoolonye oweerinnyo. ye yalondawo kyakola ki kyategeera. londa kyosinga okutegeera. osobola okulunda enkoko nga gwotegeera y'amagi, waliyo ategeera ey'ennyama, waliyo ategeera empaakingi, waliyo ategeera enkoko nga yajagalako byoya kukolamu piro, waliyo ategeera enkoko nga ye wakigimusa ajagalako kalimbwe, waliyo agitegeera nga ye ajagalamu byenda byakupaakinga mmere ya bisolo. ye nga kyategeera, naye enkoko etya abantu bonna bagitunuulidde. mukwano gwange omu yagamba nti ente factory kuba ekuwa ekigimusa nekuwa amata, ekuwa engatto, ekuwa pira esobola ogikuwa ekuwa emmere, buli kimu ekikuwa, ekuwa butaasiika, byonna bisobola okuva mu kintu ekitya. naye gwe londamu kimu kyokka kyosinga okutegeera, ebirala birekere abalala bafaafagane nabyo. ekyokusatu, fuba okulaba nga kyokola mu nsi kigasa abantu abalala. okugasa ye papasi. okugasa kwe kuwa obulamu abantu abalala.
omugaso gwa Musa kwali kusaabaza abaana ba Isirayiri kubajja Misiri. Omugaso gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwa bulokozi. Omugaso gwa Nuwa gwali ku mataba, kutonda nsi mpya, kugasa omuntu, okugasa mu nsi. Osobola okubeera mu nsi okumala emyaka mingi, naye ebyomugaso tubikolera obudde butono nnyo. Simanyi oba ndi mutuufu. Mukama waffe obulokozi yabukolera emyaka 3 bwe kiri, naye yabeera ku nsi emyaka 33, naye yakozesa emeka? Omugaso gwe ne gutoola. Bonna abawanguzi myaka mitono nnyo. Byokola ekintu kimu, kola kyoyagala, londa kyosinga kutegeera, gasa bantu balala. Obulamu bwo buba bumaze okutereera sebo, okuleka nga mungamba mbongera ebirala wangi. Kale njagala okwebaza olw'obudde bwammwe bwe mumpadde waneeno. Nja kujjamba kyalirenga sebo, olwosi nja kujjanga mukyama. Tebala nabadde naganya akatebe kako mu maaso, njagala nentuula eri mabega, naye nja kujjanga mbakyalire, kubanga ffenna twetaaga okubaako bye tutegeera ate ne bye tukwataganya. Olina bye nkwetaagako, nange nina bye mbeetaagako. Sisobola kubeera mu nsi nga ndi bwomu. Ffenna buli muntu ku nsi yeetaaga omuntu omulala. Era obulungi bwange bwe njolekeza gye muli nange bwe mujja okunziriza, bwe nayolesa obubi gye muli era mujja kunziriza ekyo ekinzijaamu. Mukama waffe yeebazibwe. Katusabe. Mukama Katonda Taata, tukwebaza olw'ekibiina kino ekikuŋŋaanya olunaku lwaleero. Taata, tukwebaza olw'abaweereza ab'ekifo kino. Taata, tukwebaza olw'abantu bonna, balirwana baffe bonna, n'abantu b'okukirangira nabo mu mukono. Mukama weebale, gwasanidde ekitiibwa n'ettendo. Nkwebaza kubanga oli wa buyinza, gwasobola okukeera ku makya Mukama Katonda n'otwawula mu abo abangi, n'otukomyawo gy'oli Mukama okola okugasa mu nsi. Weebale Mukama waffe. Tukwebaza kubanga endagaano ze tukola zonna mu bulamu bwaffe Mukama ozituukiriza, endagaano ez'emirembe ezituwa obulamu. Kale nkusaba Kitange, buli muntu abadde mu kibiina kino abeeko nawe kaba katono bwe kati, kalondayo bwe kati, akakoleko kamuviiremu ebibala ebirungi. Mukama eno kyakyo giwa omukisa abantu bonna abalimu obawa omukisa. Mukama ebibiina byokusituka byonna bisituka ku lwaffe. Tukusaba ekibiina kino kiwa omukisa Mukama, kisobole n'okufuna ettaka eddene kigaziwe, obwakabaka bubuganjenga mu nsi. Mukama basobole okulya ensi, na buli muntu ali mu kibiina kino Mukama abeeko omulimu gwatandikayo, nga bwe watulambira mu Buwulizi 16 nti siga ensigo y'okumakya olw'eggulu emikono gigiramu okuwummula. Ekitegeeza nti tubeeko emirimu egy'enjawulo gye tuteeka mu nsi. Mukama nkwebaza era nkusaba otukolere ku ekyo, tusobole okufuuka abantu ab'enjawulo. Mukama famire zaabwe nkusaba oziwa omukisa, obawa amagezi agakuza abaana mu mpisa ennungi, obawa amagezi agakuza abaana nga bakutegeera, obawa amagezi aga buildinga famire ze zirimu Katonda. Mukama wabeerewo enjawulo mu bulamu bwabwe bonna, basobole okutambula amanga n'okulya ensi Mukama nga basomesa ekigambo kyo wamu Mukama n'okwagala eri abantu bonna. Byonna tubikusabye nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omwagalwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.